nkwaniriza ggwe omulungi akyekomedde ku kyapa kino ekya Buganda Ekula. Nze Mpalawe Muhammad. Olwaleero nno tugenda kweyongerayo n'okusoma kwaffe ku Nakasigirwa. Olunaku olwaleero mbadde njagala tulabe ku Nakasigirwa endazi. Nakasigirwa endazi. Nakasigirwa endazi nga bwe twalaba mu katambi kaffe lulyeni nti nakasigirwa ke kayingo oba ekigambo ekituyamba okukiikirira oba okuyimirirawo ku lw'erinnya. So ne nakasigirwa endazi buno bwe buyingo obulaga ebbanga eririwo wakati w'oyo ayogera kiki kyayogerako ne okwoyo gwakigamba. Bulaga ebbanga eriri wakati w'oyo ayogera ekintu kyayogerako oba omuntu gwayogerako. N'oyo gwakigamba. Ezo nno ze zibeera nakasigirwa endazi. Nakasigirwa endazi zino tuziraba mu buyingo bwa mirundi esatu. Akayingo akasooka tulinamu nno, akookubiri ne tubeeramu ne o, then akookusatu ne tubeeramu ne li. Bw'oba ng'olina ekintu ky'oyogerako nga kiri kumpi naawe tukozesa eno nti eno ekigambo ekyeyambisa kisooka eno tugeze nga bano. Toyagala kwatuukiriza mannya gaabwe naye ate olina b'oyogerako nga bangi osobola ogamba bano oba ono n'okiteeka mu sentensi. Bano bansumbuwa oba ono ansumbuwa. Bw'oba nga olina ky'oyogerako nga kiri kumpi n'oyo gw'okigamba wabula gwe akyogerako ng'oli wala, osobola okukozesa kino akayingo kano o, n'ogamba nti abo. Abo oba n'ogamba nti oyo. Wabula bw'obanga olina ekigambo ekintu ky'ogamba nga kiri wala w'oli ne gw'okigamba nga kiri wala w'oli, okozesa akayingo kano li nti bali oba oli. Zino nno ze nakasigirwa zaffe eziyitibwa nti nakasigirwa endazi, ze tweyambisa mu mboozi oba mu sentensi osobola okulaga ekifo ekiri wakati w'omuntu ayogera n'ekintu ky'ayogerako oba omuntu gw'ayogerako n'oyo gw'akigamba. Ebbanga eryo buno bwe bunakasigirwa bwaffe obusatu bwe tukozesa mu lulimi Oluganda. Nkwebaza nnyo okwekumira ku kyapa kino. Nkusaba nno ggwe atanaba kusubscribinga genda osubscribinge okonekkade osobole okweroleranga ku butambi obufaanana bwe buti, tusobole okuyiga ffenna Oluganda. Tusisinkane olundi akuume atakuumira mpeera.